Nsabidde Dr. Jose Chameleone in particular. Lwaki abantu bagamba nti olina ennugu ku Chameleone? Tujja kubuuza ekyamuza mu ssabo nkyanoonya ssabo gye yandogera. Kati mu Uganda teri muyimbi asinga Chameleone kujooga. Emboozi ku Chameleone bwe ntandika okugikunyumiza tuyinza okuzibya obudde. Naye ekyomukisa omulungi akyali mulamu era asiibuddwa okuva mu ddwaliro okulekera eggwanga erya Amerika okufuna obujjanjabi obusingawo. Tuwulidde bingi nnyo mu bulwadde bwe. Mu kusooka waliwo abaatugamba nti obulwadde bwa Lakizale omwana n'avaayo n'atukakasa nti okunywa omwenge ogususse kiyinza okubanga oba kituufu kye kiviirako kitaawo okubeera nti nno akalulu kaalwala era abasawo baamuwa emyaka 2. Asabiddwa ng'ali ku kitanda. Pastor Bujingo amusabidde. Rude Boy omuyimbi Omujamaika naye yawubye olugulu lw'ekigere n'amusabira mu ngeri y'ekirokole. Heavenly Father, present our brother Chameleone unto you, O Lord. Nsabidde Dr. Jose Chameleone in particular kubanga wiiki gye tukubye amabega yonna message zibadde zitambula mulwadde. Abaana abo lwakuba bali eyo mu biduula by'ensi naye tibeerabidde Katonda. So nayogera naye nempulira ng'alimu ensigo ennungi ate n'emutoowe gwe bayita Palaso naye owulira ayimba nnyo ku Katonda. Tubasabire nnyo bawone endwadde, tubasabire ennaku zaabwe zinaasembayo mu nsi bayimbire Katonda. Wabula gye buvuddeko emabega kaawo twafuna okumanyisibwa nti abayaaye abamutambulirako Abba Marcus mutabani wa Chameleone bwe yayogerako nti abatasobola kubako kye bamugaana yadde okuleka okumwongera obwongezi substance. Munnange ensonga ey'abagobya ku ddwaliro nga bwe twagafuna nti bano baali bakukusa omwenge. Oli ekizibu kye kunywa mwenge ng'abasawo tebagumukkiriza baagumugaana naye era nga bagukukusa ne bagumuwa. Omwana Abba bye yayogera mmwe muleetedde omusajja obuzibu. Mbu baagenda okusanga omulwadde alinamu awako okunywa. Mbu yeekiriza yali abyogera ku Saturday. Omusawo n'amugamba Tooti paaka ya Uganda wa ekola ki wano ssebo mukama wange. Nga Bulaaka yagireese n'agikukusa ne bamugamba Bulaaka fuluma. Mweyongerereyo ddala. Era munnange okukakkana nga babagobye ndowooza nga bamaze okubeera nga bakakasa nti omwana ono Abba Marcus embeera yali yagisoma kubanga yagamba nti yabadde n'ekitaawo obulamu bwe bwonna. Kati olwo ne tusigazaayo sitoori ezimu nga waliwo abatakkiririza ddala nti oba oli awo Chameleone mulwadde era nga omu ku bo ye Red Banton. Red Banton ono y'omu ku abo abalumiriza Chameleone okuba nti nno yabaloga nti Chameleone yaloga Red Banton. Waliwo n'omukyalo mugwe nalaba ku mutimbagano awo ng'agamba nti Chameleone talegenda kubeera mu bufumbo bwa ssanyu singa tamwetondera okusinziira ku kye baamukola oba kiki ekyo sikimanyi. Naye nga Red Banton yagamba nti Chameleone yamuloga era tamwagala ku ntaana ye. Yagamba abantu 10 baatayagala ku ntaana ye era ne Chameleone mwali. Waliwo abantu 10 abatajja kulinnya ku mulambo gwange. Lwe balirinnya ku mulambo gwange olikola ki? Nesigenda bakubuulira tatubuulira kale bantu sokoleke mu Katonda tugenda kati wekiti abantu tobatubuulira ne tubuulire bayimbi promoter ba promoter tebalina bayimbi abo bakazi kale tokoleke oyagala kumanya answer nkugambe n'abawandiika alijayo ekirame waka ajja bakusomera sokoleke. Lwaki abantu bagamba nti olina ennugu ku Chameleone amuwereetera n'akusukkako n'ofuna akasajja ku mutima? Tujja kubuuza ekyamuza mu ssabo nkyanoonya ssabo gye yandogera. Okwo kwogatta n'abo abalumiriza nti Chameleone yasaddaaka kalamagi. Ebyo ebimu ku byo nti abantu abalumiriza we bali era nga tubalabako. Naye ekizibu ekiriwo nti waliwo ate ne sitoori endala ezikwatagana ne Illuminati era nga zino
zirimu abafere bangi nnyo kubanga abafere bakozesa amanya g'abantu abo abalabibwanga kwegamba abasuumuusa oba bakoze kasente ne batandika okubeera nga baferirako abantu ne babawa n'amanamba g'essimu nti mujje tubatwale bano gye bagenda okufuna ssente. Chameleone talina abantu bamukyawa ne kusasira bamukyawa ne kazunga ne kadde n'ekyokubiri batta omuntu mu famire y'aba Chameleone battireyo omuntu ewa Kalamaji omuzimu gwe gubali obwo tebafunanga ku mirembe ne AK47 yafaati kandi kazunga buzunzi n'ennyina wako mu DP nabwa. Wetegereze bulungi memba waffe oyo ng'ali mu kusanyukira munne eyavudde mu ddwaliro. Oyo ye Dr. Jose Chameleone ndowooza ogenda mu maaso n'okulaba abasawo bamusiibudde munnange ate agenda assuuka. Jjajja wuuyo akuyita naawe jangu otweyungeko obeere nga bammemba baffe abo ettutumu amaanyi. Nakugamba saddaaka tukozesa ya bisolo. Wetegereze bulungi abakulu nga bali ku kijjulo 077 340 86 26 jangu naawe bali ku nsimbi ng'ezo 074 14 354 26. Kati waliwo era ebintu bye bazizza era bajje yabadde abyogera Chameleone mbu Chameleone yandebedde ku Puff Daddy simanyi biki ebyo abantu baageresa nga nti Illuminati. Yes, Uganda teri mu Illuminati. Kiringa abaana abo abalina ebisente ku social media babalaga nti ba Illuminati. Bonna kirungi mikwano gyange. Era buli bagwa mu mbi bankubira mami kakati bano bankutte onamuje kakakadde onamuje ko myeni 10 kakati tukoze tutya kati ngwe ko kati onyambi otya ontasize otya bacha babba nnyo kyekiriyo bani yakyogera mu musawo muganda bwakutuma yakyeyimbira yenyina mubawoza nyanja balabe balinga batasoma Chameleone yaweebwa omukisa ogutayina buyinike omuntu abeera blessed ngaze bonda bondi blessed. I'm a breast lady. Ngabuli kyokona ko kyonna Katonda akigula ukiwangula nze ne bono nwanisa n'okuuka amayembe. I'm a breast naweebwa omukisa ogutayina buyinike okuva eri Mukama Katonda manyi okusaba manyi okwebaza manyi wava amaanyi so ku comparinga mikwano gyange by the kuva danze nga mikwano gyange comparinga mikwano gyange era nze gwoliko nosobola kulula mirimu ebyo bisitole ku ebiri bingi nnyo era waliwo n'abankubirako nga baŋŋamba nti nabayange bagijjeeko ku mutimbagano ne baagala kuyingira Illuminati mbatwale bagende mu Illuminati ne Kenzo yakyogerako nti abantu bangi bamukubira nga bamugamba nti naffe tutwale mu Illuminati. Wabula ate saidi endala nga batugamba nti ebintu bino byabaddemu ssente nti Chameleone kennyini yalemeddeko yagala genda mu ggwanga lya Amerika era nti wabaddewo okubala ssente kubanga Chameleone yamanyira ssente era okusinziira ku mbeera eno abamu bagobeddwayo mu ddwaliro abamu bagobeddwayo Lady Pazzo yagobeddwayo era naye yatukakasizza n'atugamba nti ekituufu kiri nti Chameleone yasinga okujooga wano Uganda kugamba mu basinga okulya swaga n'okukuba akasente nti buli walaga Sudaani yonna akasente kabeera kayiika. Kati ekintu kino mbu kyabaddemu ssente nti wabaddewo okubala ssente. Of course kati wazeewo ekintu ky'okulya ssente kibadde kiri awo eba eky'okubala ssente. Kati bafudde ng'agamba yayogedde ne Musabba n'amugamba n'amuwa personal doctor era personal doctor n'ajja mbu n'akebera omulwadde. Kati Musabba yali wakujja kati ng'alina okuwaayo ko ku kasente. Jjukira waliwo ekiteeso ekyali kizze nti omulwadde bamutwalewa ku Aga Khan esobola okujjanjaba ebikola ki ebimuluma kitegeera. Omulwadde n'agamba it will be America. It will be America. Kuba ne Kayihura yazze yali IGP yazze mu ddwaliro okumulabako n'aga nti bino ebikuluma bintu bitini tulina n'amalwaliro tusobola n'okutwala mu ddwaliro ly'amagye tekijja kusoboka kuba bwekityo. Naye Kayihura n'abasuubiza mbu ye buli ekyetaagisa ajja kibawa. Waliyo n'omwami bamuyita Muhoozi ze money bags ataliyo no CDF oba eyali CDF obeddamu oli abantu boogera Muhoozi si ono CDF aliko oba eyali waliwo mukwano gwa Kamiri bamuyita Muhoozi ayina ssente
naye yabagamba nti ambulance ngikola ki ngireeta era okumaliriza kati bafudde nga yagamba omulwadde mu mbeera gy'alimu tekimwetaagisa kukola ki kugenda America wano tosobola kihandolingira omulwadde. In fact bangambye baadde basuggestinze omulwadde bimulumba yeetaaga genda mu rehab. Omulwadde n'agamba kati ategeeza ki baadde baagala mbu agende mu rehab nga mu rehab aki musajja wange Lilo Puzzle yagenze n'omugaati ne splash ne bamugamba Lilo Puzzle ani aleese gino emigaati egikaluba bwegiti bamufulumiza n'emigaati ne splash genda tonna wano genda nabagamba bannaaye mu mutima genda twala eri genda ne bamulangirira n'ebibuno twala bagamba kati kiki kyenkoze ekiryawo ekintuusa bamugambye genda twala egyo emigaati gyo ayagala nti omulwadde ayagala migaati kati ebedda bakutunala ne bakula era balamuye olazze manyi balamuye anyumya nnyo emboozi naye kati kino ne bamugamba balamu ngenda bawayoko ssente ne kajjita ne bamukubirako ti ne bamuyindiramu gwe jangu ng'ojja oyogera ebyo byamanusufe tukayogera mu ddwaliro teri muyimbi asinga kamiliyoni kujooga kenzo nagambye okunyumirwa endongo ya Uganda kati mu Uganda teri muyimbi asinga kamiliyoni kujooga yafulumiyemu yakolaki ate kamiliyoni tebamwekuba saaki entebe bino bye babalambu babakebera atugedeze njagala kula munyonyi oya ngayitawo mumugenda awutuuka wali nga bamwaniriza ku airport kamiliyoni tatuula mu economy VIP yebeerawo benyonyi yagigula ya Uganda eyalayini atuula olutuuka ejjuba nze nalaba kamiliyoni nentya natunuulira abakazi abasudani nga bakuŋŋaanye balinga abawa kamiliyoni oba bamuwa byapa bya ttaka yigwe omutwalo gwa ddoola kwata nenga olwogwenga oli kukiri Lupazo wakamiliyoni bamukola bino byonna byankuba wala naye bwe nazzeeyo obw'omujjo we nabadde nesho ku Easter kyanyambye nagenza okutuuka ku airport nga Abasudani tebandiiyo nnyo era bwe natuuse ne bambuuza weerezi kamiliyoni ne bandeka so kamiliyoni oyo yeetaaga ebimuli biwakabi. Abamakazi ensonga eya kitaawe ey'okubeera nti nno abadde aggwaawo ng'ensi yonna eraba nga ne bazadde be balaba nti tutunulira kamiliyoni ng'ayimba waliwo obutambi mu bwe nina kamiliyoni ng'ayimba naye nga tumulaba yenna akogganye era abantu babadde nga bajja beebuuza kamiliyoni lwaki akogga nnyo kwegamba ng'akalaakalanye yenna omulaba emba ziguddemu alinga omusajja ow'emyaka emikuuba ajula kusinga General Museveni naye kwegamba kino kiba kukubeera ndowooza nti abadde talya maye omuntu akozesa substance eziweererako ddala appetite yefa n'abeera nga talya era wano mu ddwaliro nsuubira okuba nti bamukomeddeyo mu bejaketi tulaba ayambadde agajaketi aganene nnyo naddala ndowooza ng'agenda mu kamera ndowooza nga tebaagala kulaga nti ate akoze nnyo ekisusse nga tebaagala kubeera nga bakiraga naye nga omwana Abamakas naye nga yeewuunya nti bazadde ba kamiliyoni newankubadde ku bbo era tekuli munene nti ali awo naye era at least si ye mwana yeko gwe balina n'abalala naye te kamiliyoni nga kyasukka okubeera nga kwegamba ebintu bibadde bimunywa nnyo naye amawulire ag'ennaku bwe kiba nti ddala alina baasobola okwogera ne bamusembereza ka substance kubanga ninako mukwano gwange omu yali Muzayire musajja yali Muzayire naye ng'anywa nnyo sigala nnyo abasawo ne bamugamba nti bw'otove ku sigala ogenda kufa kati yali mukwano gwange nnyo yali musajja mugagga naye nga mukwano gwange nnyo kati nga ntera ogendayo eka wuwo omulabako ne mukyalirakawo yalwalira kati yatuuka ekiseera ng'alina gye yeggalira eyo n'ajjayo sigala nga tannamukoleeza n'akutama bw'ati wansi ku katebe n'akaaba amaziga ng'alabira ddala mu butuufu tasobola kwesonyiwa muno gwa sigala naye
naye ng'akimanyi kyagenda okukola, agenda kwokya mawuggwe era agenda kufa. N'abeera awo ng'akaaba n'akaaba. Kati gye namusanga eyo nga nkubidde essimu akoleezezza omuno gwasiga tanaguteeka ku mumwa naye ng'ali awo akaaba amaziga. N'aŋŋamba nti I've failed myself. Bw'atyo bwe yaŋŋamba. Era munnange Panaliso akubeera naye ebbanga ddene era yatuuka ekiseera n'afa kubanga yafiira ku munwe gwa sigala. Kati ne Chameleone bw'atalekera okunywa mwenge nga bagenda kuba bagubbirira bagumutwalira anywe ate naye n'atagaana. Abba Marcus yatutegeeza nti emyaka egi 2 abasawo gye bawa Chameleone singa abatavudde ku mwenge. Naye ffenna tumusabira awone gye yagenza okufuna obujjanjabi kubanga munnange obulamu bwe bugagga ate akyasobola okugasa famire kubanga omwana yagamba nti alina basiblings 4 abalala taata waabwe ayagala awone adde abalabirire bo nga bo